Essula ey'omunaana erina omutwe ogugamba nti emberebezi ku lubalama lw'ennyanja. Essula egenda bw'eti. Bwe twatuuka ku lubalama lw'ennyanja twasangawo obusisi bwali bugundiivu nnyo era nga kirabika nti abaabusulamu baali bamaze ebbanga ddene nnyo nga babulekulidde. Naffe tetwali babi nga tutandika kubulongoosa tufune we tunassa oluba. Obudde buba butandikidde ddala okumenyeka omulimu gwaffe ne tugumala. Gwali mulimu gwa mbavu era okugenda okugujjako tutya engalo nga twoya busera. Ebyo byonna olwaggwa nga buli omu atandika kulongoosa w'anaawummulira. Olw'okubanga nno ffenna twali tukooye nnyo, buli omu yateekanga oluba wansi ng'ennyindo zitandika kuyira. Ffenna tugenda okugogonoka ng'obudde bwakedde dda, olwo nga tutandika kwenoonyeza kyakusuula mu lubuto anti enjala yali etukavvula bulala. Okugenda okukomba ku mazzi ne gatwesiba, naye nno ffenna tuba tutadde emimwa era nga ne kyakwogera abuze, omukulu waffe n'agamba nga ate yenna bw'awejjawejja nti bwe tutaafune mazzi kunywako okutuusa akawungeezi tunaaba bafu. Tewali n'omu ku ffe yamuddamu wabula ffenna nga tulookalooka buloosiroosi. Ennimi nga ziringa ezitubuukamu. Mu kiseera ekyo ffenna twagwawo amagala ng'ajja mu musenyu ne tulinda kufa. Naye ffenna tuba tuli awo era nga buli omu ali ku lulwe munnaffe omu n'ayogera mu ddoboozi ekkangufu ennyo eryatwekanza era eryatusuula ewala emmeeme nti mulabe eyo. Ffenna bwe twakebuka ne tulengera amaato nga 6 nga gaseeyeeya ku guyanja. Bwe twamala akabanga twagenda okulaba ng'amaato galinga agaseeyeeya nga gajja gye tuli. Awo twatandika okusagaanyuka nga tulowooza nti nno abantu abaagalimu bandiba ab'ekisa ne batuwa ku kamere ne ku tuzzi twewonye enjala n'enkalamata. Baamalira ddala ebbanga ddene nga tebannagoba ku ttale era nga ffe ebiseera ebimu tubawenya bajje gye tuli. Twagenda okulaba nga agasajja gatutuuseeko. Ekintu kye nasooka okwewuunya ku basajja bali ge maato gaabwe agaali amanene ennyo era nga gaakula ng'ebibbo ebinene ennyo ebisogolerwamu omubisi. Abasajja olwabuuka mu maato gaabwe bajja butereevu we twali. Buli omu ku bo yali akutte erigge eddene ennyo nga kuliko n'ekitottolima. Omusajja omu Bijooto eyali afaanana okuba ssenkulu wa banne yatubuuza mu guloboozi ogunene era ogw'enkangu gye twali tulaga era ne gye twali tuva. Naye naffe twalaba omusajja tetumusobole nga tusaba abasajja ku tuzzi tunyweko. N'abasajja tebaali babi nga batusumulira gagugu gaabwe nga batuwa amazzi nga tunywa. Amazzi gaali mu ndeku ezaali empawulo obulungi ennyo era nga gawunya akawoowo ng'agaali gava mu nsuwa empya. Bwe twamala okunywa amazzi ng'era n'embuto zitwereeze, olwo ng'emboozi etandika kugwa makerenda. Baatunyumiza ebintu bingi nnyo ebyali bifa ku nsi, Magombe gye twali tuli okumpi okukubira ddala enkoona. Era ne batugamba nti baali balaga mu nsi gye bayita Ttanda ewa Walumbe. Bwe twawulira tutyo ne tutandika okujaganya kubanga naffe amagezi gaali gaatwesibidde ku lubalama nga tetumanyi kyakukola wadde ow'okulaga. Newankubadde abasajja bali twabakemekkereza nnyo batubuulire ekyali kibatwala Ttanda ewa Walumbe, bo baakomba kwerima. Twagenda okulaba nga abasajja mu kifo ky'okutuddamu nga batandika kunyiiga bunyiizi, naffe ng'olwo tubimma amazzi. Omukulembeze waffe naye nga bwe yali teyeerya ntama, amangu ago yateesa nabo tugatte olugendo lw'Ettanda. Nabo tebaali babi nga bakkiriza. Mu kiseera ekyo obudde bwali butandikidde ddala okuziimeera. Twakuma mangu ekyoto olw'empewo eyali ennyingi ennyo era yali etukubaganya n'emba ffenna. Eddiiro nga libumbujje era nga ffenna ekyoto tukizengeredde, bannaffe baasumulula ku ntanda yaabwe eyalimu emmere ennyingi eya buli ngeri. Amayuuni, matooke amookye, nandigoya, ebijanjalo n'ebirala. Ku bbali awo waaliwo ogutereko ogunene ennyo ogwali gusibiddwa mu ndagala. Okugenda okukwata ku mmere okulyako nga yonna ejjudde ennaanu n'obugagu. Twakanda kwewaliriza kulya naye ng'emmere terina gy'eraga. Okugenda okulya ku matooke agaali amookye nga nago gakaawa ng'omususa. Ng'olwo tulinda kusumulula gutereke guli nga tulowooza nti mpozi mwe munaaba ku bintu ebiriikako. Eyalwanga kabwejungira yennyini yeekwatiramu ng'agusumulula. Okugenda okugumala ati enviiri ne zinva ku mutwe be. Gwali mulambo gw'akaana akato ke nalowooza nti kaali kye kajje katandika okubambagga.
Bwe natunula ku Nakka ne ndaba nga naye yeesiwadde nnyo era amangu ago nga n'olutiko lumumeze. Bwe nagaza ku Kongooli era nga naye bw'atyo. Kugenda okugaza ku bannaffe abalala nabo nga tebakyalina butunuuliro. Twali tukyali ku bye twagenda okulaba nga Kabwejungira aggyayo ekintu ekyalinga ekiggo. Bwe yasumululako ekitottolima n'asowolayo ekiso ky'otalabanga. Okuva awo ne tutegeerera ddala nti mu kintu ekyo mwalimu biso. Olwakisowolayo ng'atandika kutemaatema kalambo, olwamala ng'atandika kugaba bifi. Bwe twamala ffenna okufuna n'atulagira twanguye okulya kubanga twali baakusitula ekiro ekyo. Twagenda okulaba nga abasajja abamu batandika okuvuunyuula. Nalaba emmeeme etandise okuntobaana era nga nninga atakyategeera bulungi ne nkwata ekifi kyange ekyali ekyakasambi ne nva ku kyoto. Nali kyenje ntambuleko akabanga mpaawe kazira nga ne Nakka yantuuseeko dda. Ne tubimuumuunyaamu naye nga tebiggwa. Ennyama yatulemerawo naffe kye twakola nga tugisuula. Wano Nakka yalabika nga yeeraliikiridde nnyo era n'agamba nti ebintu bino bintiisizza nnyo era ffe okutuuka ettanda kuliba kulabira awo. Ate bwe yaŋŋamba ebyo nange ne ntandika okweraliikirira ennyo newankubadde ebiseera ebisinga neegumyanga nnyo. Bwe twamala okubirojja ebyo nga tetubimala ne tuddayo ku kyoto. Twasanga bannaffe bali mu kuwalakata magumba. Kino kyatutiisa nnyo era ne tutandikira ddala okutya era n'ekyava omwo kwe kusala amagezi ne Nakka tubaddukeko kubanga nalowooza nti si kulwa nga naffe batutta. Bwe twava awo nga buli omu banoonya wa kugalangatanyiza biwanga mu ngalo. Olwo ebyokusitula ekiro ekyo nga bifa olw'obudde obwali obubi ennyo. Ffe abaalinawo obusiisira bwaffe bwe twali tuyooyoose nga tubwevumbika nga tussa luba wansi ebyaddawo tetwabitegeera. Nze ne Nakka twasula mu kasiisira kaffe era nga n'ak'omukulembeze waffe ne Kongooli kaliraanye akaffe. Obudde buba buli mpozzi nga mu mattansejjere, nze ne mpawamuka nagenda okuwulira ng'amazzi gannuma nnyo era ne nsitukiramu ne ngenda neeyamba ebweru. Bwe neesimba bwe nti wabweru mu kiseera ekyo ennyanja yali yeefuukudde nnyo era nga n'empewo ey'omuggundu ekunta nnyo era ng'erimu n'ebyesooza. Naye bwe natunula ku bukiiko obwa kkono obw'oguyanja ne nnengera ebintu ebyali bifaanana ng'amaato nga bijja bivunkana n'amayengo. Bwe nekkaanya obulungi ne ndabira ddala ng'amaato gennyini era nga gajja ku mbiro mpitirivu. N'omulimu ogwantwala saagumaliriza bulungi ne ndyoka nzirayo emisinde emiyitirivu okutemya ku bannange. Bo nno baali bakyaluyita lw'amannyo weno, awo nabo nga bafuluma bweru kwerolera. Nabo baalaba obudde bugenda bugayaggaya nga bagenda kutemya ku bannaffe bali abaali batwegasseeko eggulo limu. Nabo olwabiraba nga batandika kwetegeka amangu ago ebiso byabwe babisoboddeyo batandise okubibenga. Batumizza n'ebirala ebyali mu maato naffe buli omu bamukwasizzaako kimu wamma ggwe nga tutandika kwefungiza. Awo ssenkulu wa bannaffe yatandika okutegeka nga bwe tunaalumbamu abalabe. Abamu yabateeka ku maato gaffe, abalala yabasindika beekukuma emmanju w'obusiisira, abandi beeziike mu musenyu. Nze ne Nakka twali mu kifo kimu naye nno nze musajjawo ng'entegetege zinfamba. Tuba tuli awo era nga ffenna emyoyo gitwewanise twagenda okulaba nga teriri busa ng'agasajja gaagobye ettale. Amangu ago ng'ebiso byatandise dda okuseka. Agasajja gali agaatulumba gaali gasajja ga mbavu era nga gatiisa. Buli limu lyali lisibye ekitambaala ekyeru ku mutwe era n'akakete ak'olubugo. Mu kiseera ekyo olutalo nga lunyiinyiitidde era nga tulaba n'ebiso bivaako ensasi, emiranga nga giringa emiranga, emisinde giddiŋŋana, obusiisira obumu buteekeddwa ebitaawuliro, ffe ne twagala okudduka. Mu mazima ku gasajja ago nze nga bwe nali nfaanana nga tewali nalimu ennyinza kuwuma mu mutwe. Naye nno nze ne Nakka tuba tukyasoolyasoolya amabega w'akasiisira akamu nga twagala tukeevumbe tukonere omwo, ne tugwa ku gasajja abiri gonna agaali gajoobanye omusaayi era nga galina n'agawundu aganene ku mikono ne mu maaso. Twagalaba bulungi kubanga mu kiseera ekyo akeezi kaali kye kajje katononokeyo.
Mu kiseera kino twamanyira ddala nti okuggyako okwerwanako ennyo naye tuli bafu. Amangu ago ne ndyoka mbakako erimu ne tugwisa obwenyi, olwo ebiso ne bitandika okukekera. Newankubadde agasajja baali bagawummudde bwe batyo, naye gaali galwanyisa ndasi, nga gy'obeera nti tegannalwanako ng'olwo buli omu alwana kuwonya bulamu bwe. Essajja eryange lyaleeta ebisa eby'amaanyi nnyo ebyajjanga biwuuma, naye ng'ebisinga mbyewoma okuggyako ebitono ebyankwatanga ku mikono. Naye mba nkyusa amaaso bwe nti ntunule eri Nakka, si kulwa ng'agudde nga sitegedde, essajja ne limpujja ekiso ku mutwe ekyantalandusa ne kinkuba eri ekigo kya bugazi. Yali agenda kunkutulako ensingo. Bwe nakutamamu nti akatono, ekiso ne kiryoka kinkwasa omutwe ku ludda olutaaliko bwogi. Singa yankwasa oludda olw'obwogi, singa kaakati nze embuyaga ezikaza engoye. Essajja lyalaba ngudde eri, kwe kunzirako lulembwe lintujja oguso mu kifuba. Naye nno olw'okubanga lyali likooye nnyo, bwe lyajja okunfumita liti nga ndi wansi, kwe kwegalanjula katono bwe nti eyali ateebye okufumita omutima n'akwasa ttaka, era ekiso ne kiyingirira ddala mu ttaka. Bwe nneegalanjula ogwokubiri nanzigirako, ne ndyoka muviira mu lusambagere lw'otalabangako, namusanga ali awo akyetogoonyeza wansi, ne ndyoka musalaasala amamiro gonna, era n'atandika okuvuluuja. Nagenda okulaba ng'obugere bukuba sikyakyala. Kwe kumuggyako ekiso kye yali ayagala okummazisa emmere, n'ekimufumitira ddala mu mutima okutuusa ddala lwe nawulira nga kimuyiseemu kikutte n'ettaka era nga n'omusenyu guseka. Essajja lyange olwamala okulitirimbula ne ntandika okunoonya Nakka. Bwe namutuukako nasanga yenna ajobaanya omusaayi. Nakwata Nakka ku mukono mutwale mu kafo ak'ekusifu awummulemu. Naye tuba kye tujje tutambuleko katono, Nakka n'agwera n'azirika, ne musitula mutwale mu kasiisira kali akaali ak'omukulembeze waffe. Naye mba ntuuka nti ku mulyango gw'akasiisira ne ndaba omukulu oli ng'ali awo agudde era nga yenna ajjudde agawundu, n'ekitaba ky'omusaayi nga kimuyiseemu. Bwe namala okutuusa Nakka mu kasiisira okugenda okukwata ku mukulu waffe nga mukalu wajjo. Wamma ggwawo n'ensoberwa. Mu kiseera ekyo abantu b'oku ludda lwaffe baali bangi nnyo abafudde. Newankubadde ebiso nali nkyabiwulira nga biseka byeyongerayo eri, awo nze kwe kuserengeta eyali amaato g'abannaffe ndabe obanga nali nnyinza okwebba mponye obulamu bwange. Mu kaseera ako ennyanja yali eteese bulungi nnyo, era ndowooza n'obudde bwali buli kumpi okukya. Bwe namala okukebera amaato gonna n'enzulawo limu mwe nnyinza okuddukira, bwe ntyo kwe kuddayo bunnambira okunona Nakka, tere tudduke ng'obudde tebunnakya. Kyokka mba ngenda ndabirira n'ensanga omuntu gwe bafumisefumise era nga mukamwa avulula musaayi. Bwe namwetegereza obulungi nga ye Kongooli, wamma ggwe ensisi n'ebula okunzita, oyo namulekaawo ng'apookya n'enziruka. Bwe natuuka ku Nakka nga naye ataawa butaayi, ne musula ne ngenda nga mundabunda naye mu mikono, ne mutuusa mu kyato kye nali nteeseteese okubuliramu. Bwe namutuusa omwo ate nga nzirayo kunona Kongooli, oyo nno okumusitula okumutuusa mu kyato kwali kwekamba. Mu kinywambogo nze ne bannange abaalinga abafudde ne tugenda mpolampola nga tewali n'omu atulabye. Sula ey'omunana awo wekomye webale kuwuliriza.